Buli muntu aweza emyaka 18 okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga aba akuze ekimala okutandika okwetaba mu nzirukanya y'eggwanga lye nga n'olwekyo aba wa ddembe okuvuganya ku kifo kyonna eky'obukulembeze nga kw'otadde n'okwetaba mu kulonda omukulembeze w'eggwanga. Newankubadde okulonda ddembe lituweebwa ssemateeka, okunoonyereza kulaga nti bannayuganda bangi bazze bakwesamba buli lulonda okuviira ddala mu kalulu ka 1996. Bwe tutunuulira omuwendo gw'abalonzi bwe guzze gukyuka gulaga nti mu 1996 ku balonzi obukadde 8,45 mu 2031 abataalonda bali obukadde 2,29,8 mu 415. Mu 2001 abeewandiisa okulonda bali obukadde 10,77 mu 15,837. Kyokka abataalonda bali obukadde 3,19,963. Mu 2006 abeewandiisa okulonda bali obukadde 10,14,994 kyokka nga abataalonda bali obukadde 3,15,15,324. Mu 2011 abeewandiisa okulonda bali obukadde 13,905 mu 14,129 kyokka nga abataalonda bali obukadde 5,68 mu 1,369. Mu 2016 abeewandiisa okulonda bali obukadde 15,27 mu 1,098 kyokka nga abataalonda bali obukadde 5,42 mu 15,374. Mu 2021 abaali balina okulonda bali obukadde 18 mu 10,10 mu 1363 kyokka abataalonda bali obukadde 7 mu 35 mu 9 mu 284. Okusinziira ku bibala ebyo biraga nti omuwendo gw'abantu abatalonda guzze gulinnya obutasalako. Abalengerera ensonga zino ewala bagamba nti obuzibu buvudde ku bantu kulonda nga tebalaba kikyukamu. Bw'oddiŋŋana ekintu ng'abalonzi bagezezzaako emirundi 6 ne bamanya nti akalulu kano okulonda si kwe kukakola wabula okukabala kyekikulu. Bagezezzaako emirundi 6 ne bakalaba. N'abaana abato nabo balaba nti emirundi 6 bakulu baffe badde balonda naye nga tewali kikyukamu. Ensonga endala ya bubbi bw'akalulu. Ensonga eno ebubbya bangi omutwe nga kibaluma okulonda abantu baabwe mu bungi kyokka ate ne balangiriramu abalala ekyoleka nti okulonda tekulina makulu. Abasinga bagamba tebaagala kwenyigira mu process ng'oredde ebinaavaamu bisaliddwawo. Ensonga y'obutabanguko obw'enjawulo obubeera mu kulonda kireetera bangi okwesigalira awaka waabwe okusigaza obulamu. Kati singa boolaba okulonda ko Wannalukoola yalinayo strategy tewali kireesa magye naye baazula wano mu Kampala nga baakola bubi abalina obuyinza kati ne basendinga message mu kalulu ka Nalukoola nti kemuneetantala okujja mu kulonda okunajja tujja kubalaga. Ekisinga okukwasa ennaku ate n'abantu ab'olubatu abeewaayo okulonda bamaliriza akalulu ate bakasse bussi nga bw'olaba omuwendo gwabwe munene okuviira ddala emabega. Mu 1996 obululu obwafa bwali 19,600 mu 1,109. Mu 2001 obululu obwafa bwali 18,400 mu 5,207. Mu 2006 obululu obwafa bwali 29,000 mu 15,000 mu 5,205. Mu 2011 obwafa bwali 40,700 mu 963. Mu 2016 obululu obwafa bwali 47,000 mu 7,000 mu 319. Mu 2021 obululu obwafa bwali 39,000 mu 305. Obuzibu obusooka bakakensa bagamba nti abantu tebasomesebwa kimala okuviira ddala mu masomero. Lingamu amasomo nga political education n'ebirala naye ebisinga byaggyibwamu. Kati omuntu ayita mu ssomero lyonna nga tasomye ku bintu ebikwata ku ggwanga n'ebyekuusa ku by'okulonda. Eyo enfuga nno abasuba amatwale bwe tebaatufuga baaga nti ogenda okufuga abaddugavu tebeetaaga bantu balowooza, weetaaga bayinginiya, ababazi, abasomi, abamanyi okusoma bali literate. Kyebula nti Makerere University etandika nga college. Ng'ogyeko okusoma okwo mu kibiina nazzi kuno abantu babanga n'ebintu eby'enjawulo ebibagatta okutuuka okwogera ku nsonga ez'enjawulo mu ggwanga. Gamba nga bulungi bwansi kyokka ng'ennaku zino bino byonna byadibizibwa ne bituuka n'okuteekebwako etteeka eri abantu obutazisinkana nga tebafunye lukusa kuva eri poliisi. Kino nakyo kyongedde okubisiwaza abantu. Mu Buganda abantu bakuŋŋaananga buli Lwakusatu
ng'engoma evuga ne muvaayo ku kyalo ne mugenda ne mwera amakubo ne musaawa amakubo ne mugogola enzizi byonna byavaawo ne mumala olweggulo ne mutulako mu kayembe ne munyumya ku nsinga bw'etaano ne munyumya ku kwekuuma. Ebiseera bino byonna ebibeera nti kibiri mu kulonda byandibadde bisobozesa Electoral Commission okutalaaga ebyalo mu firimu ez'enjawulo nga bannyonnyola bannannyini ggwanga emikisa egiriwo mu kwesimbawo n'okulaba nti balonda obutuufu. Kimanyiddwa nti akakiiko k'ebyokulonda n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu n'ebitongole eby'enjawulo bivunaanyizibwa okusomesa abantu ng'okulonda bwe kuli eddembe lyabwe, kyokka kyewuunyisa nga balina okukola omulimu gw'okubangula abantu. Ku nteekateeka eno bagamba nti emikono gyabwe misibe. Akakiiko k'ebyokulonda kajja kugamba nti tulina miliyoni 3 ez'okukola voter education, kuyigiriza abantu engeri gy'okulonda ne balina okulonda. Miliyoni 3 zinaakola ki? Wano ku Uganda Human Rights Commission lumu twakolako budget nga component ya civic education twetaaga biliyoni 15. Sente mmeka zetufuna? Loza tezisuka miliyoni 15. Ebbanga lisigaddeyo ttono okutuuka ku nnaku z'omwezi nga 15 January 2026 bannayuganda okuba akalulu kaabwe ng'ekibuuzo era ekikyali mu ddiiro abantu banajjumbira akalulu kano oba ye gwa muwendo gw'obululu obufa gwakolebwa gutya okendeera. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.